Ndi ku chupa yanga bondaba. Musujja gukuluma. Mukozi wa government munne yankubye. Ekyo kyakuwaayiriza. Mbwa mukuba kusande bamukubira kusula moto zo ya gambi. Kunegayirira. Mbwa sindika abasirikale okumukwata nga tekuli musirikale musajja. Mukazi abasajja ne bamukwatirira amabere. Kyabulimba. Yeke nyini yakubira manager Roja ngayagala okujja kunega ne manager wa Spice. Manager Roja ne mugankubya ne mugasijja kusonyiwa mwana oyo. Ngolo mazo bali reportinga ku police nga nana reference. Ne mugasijja kusonyiwa mwana oyo. Njaga tugene mu mateeka. Bazanga ne baloya banga mazo okukola ki ogena okugula omusango. Kakati manager Roja nanegayira nnyo. Bayina omuvuka mwita Frank. Ne banteeka ku simu bankubira. Omuwabuzi wa president. Full figure. Oba kumukaza yonsanga atunula nganze full figure. Mwe muina nnugu munwanisa mulwanyisa omukisa gwange temuli nsula. Never. Ndoza adayagala kulaga konti omwana yenna akubibwa. Nze sigwa ndikamenyo ndikabejja. Yankubye eggulo ku Sunday ku Sunday. Alweggulo. Chumi ekisinga okunyiza recently bankubiranga Chumi ya bisimu. Kati nze bena tambula ebyange oba nkola ki olusi mbera ewange mu office yange abantu bajja tubanje mwana we yali mmere sente zizino katatu kama ti mwana uffe twamuleka ekintu ekyo ne kinpaliriza okwetamwa lunaku olw'omukaaga olw'omukwano gwange gwesajja yogera linnyawo ku TikTok nankubira ekiro nanga mama wakunoonya lwaki mbomuyita mama ombusi yakuzaala atabuse ayagala kusiba ngalo n'abantu abalera bayagala okusiba yine ngamba fulufiga okunzija amanyiwa lwaki aba agamba gwe ante na ode munonya ode nzana nagula ofa ne baloya in fact by the way amate kote jakula bwana baganye okujja kote jakusindika alistuwala ante na mukwate tena kyesa amateka gakole Uganda tewali muntu ali wagulwa amateeka enkero budde ne bucha ne mugamba mpesi monkoleki mukubire kubanza sina namba ibairawe nampe namba ne muga mami bangambye onoonya jangu wano okusula motors ngenda kusula motors awo wansi kalenda emakindi bwentukawo nga ngamba ngenda kusiba beda abasirikale bankima wano we yagenze nagamba mboze nali musaba Serafina mwegayira mbunga punya nnyo natampa budde mbunga mpunya oya manyi perfume yene kuba ya sente meka amanyi perfume yene kuba ya sente meka basooka ne bankima wano olunaku olwasooka ku lw'omukaaga bankima wano ne bantwala ewuwe bwe bantuusaawo n'agamba njagala basiba Chumi lwaki ogamba abantu nti nza kuzaala kiringa ebikazi ebinoonya noonya omusajja nga yazimba ng'alina emmotoka ng'alina eggulu ng'era yeevuga ng'alina ennyumba n'ekyapa ng'olina kaki Chumi nze muzaala kati osooka nzaala ey'emmome ey'embwa asobola okugizaala yenna atunulanga olufula waliwo n'omulala Dr. Sefuko waliwo ne Benson balaba ku TikTok bamweyana munsuseeko munvuma mukolawe muti newe muti nemugana ne mami nze nga mayi byakusaaga nemugana ne mami sente ze nakusabye ezo nzabadde ntono tosobola kungamba nti zikuviirako onzaalukuke kuliko igasali kuliko oyo Chumi kuliko eyeta Sefuko nga kuliko ne ani mukajanga ani bamweyana nga banneetondera Sefuko nanga mama nsonyiwa mama nabadde noonya content siri kidya nsonyiwa ne mugamba content bamunonya we batongompe manali nkuvumyeko waja nonsaba Serafina enjikumma yafukamya na kumayinja wano nansaba Serafina bano bonna baaliwo nkyogera lwaki ne mugamba walirekerawo ovuma abantu ne mugamba amanya gatawanya okukola ba Spice dana amanya gabe bakajja wala wini nwaji ne tubeerawo ndaba balina bye bateesa n'oyo omuvubuka Iga Sharifu ne nvaawo ne nkomawo ewaka amala okunatonda ku Saturday ne mugamba naye nze sikusonyiye kati nangamba n'ateesa nangamba nsaba mama nze batwale wa Sefuko mumbawe Sefuko mba mulagire wabeera nze munsonyiwe naye era nze mu mutima nali simusonyiye namuleka atwale wa Sefuko era nziremu mukwata kati we bagenda ne bagenda natwale kyengere wa Sefuko wabeera Sefuko nga yadduse ne tugenda ku mulimu gyakola emmengo nga era yadduse natutwale wa mama we w'ekibuli muwakisaidi ekibuli ne mama ye mufero balina kakiyosika wakola yeyita lukundo yeyita ni kulimbalimba bantu bagenza omuzula nga yesala simanyani kakati bwe twatuuseewo bwe batuuseewo ne bakomawo era ne bagenda naye n'agenda ne bamuta kakati bwe yagenda ekiro ekyo nakola video nga nvuma
mugamba nti awagire muwozo mutamivu agwensimba tumusibyeko Museveni omukadde tumusibyeko n'ekyana sina kyendi mwesako munonyezako content nga ekiro ekyo ku Saturday mbukusande n'omukima sinze namukima kusande nakubira yiga Saifa Janetonde omwami go bayita Frank ye yamugamba koze nsoli fulifiga abaya kusonye nakuleka tewandi muvumi kubanga juke atugamba nti nze munsonyo mbatwale wasefuko naye ze mutima nali simusonye kwanga nali nakuda da file nga ne baloya bange bakola ki ngali awo mu byakusaaga nga mayi bya comedy nga bulijjo nze nenvaawo naye mu kugenda wabaddewo abaana ba media nga batukwata bankuta okuva nga nakajja nze nenkomawe waka bwe nkomawe waka nga nkola live yange ku TikTok ekiro bandi awo munange nkeera nga abasirikale banzinzeeko wano kusande sawa zabadde 9 nga abasirikale banzinzeeko wano bangamba kakati maamawo akututumye n'atugamba ayina interview gyagala okukola ekisinga okunuma n'okumpaliza okuvayo okukwata Chumi abeera mu bbaana anywa omwenge balina ekikosi kyabwe ne banywa omwenge gwabwe nakasaswa sente zisuka mu million 5 bwemamala okunywa omwenge nga bakubira nga bagala okuddukawo ate balina sente olusi bagenda mu hoteli ne bali emmere ne bagala okudduka nga bafuna balina omuntu gwe batesa naye gwe beekubira amasimu halo mami full figure bano bantawanya ndidde emmere bano bankwata mwana nga badduka nga banvuga nga tugenda babadde n'oyo muvubuka era yiga Sharifu waliwo n'omulala nga banvuga bantwala nga emmotoka zijjudde emmundu ate nga bantwala ekinewunyisa abasirikale basindika basajja okitegeera abasirikale bagenda bankwatirira ne baganda atenzigwe bagenda bankwatirira bankwata mabeere bankwata mu bulago ne baganda ate kiki ne bangamba toli mukazi tokwanibwa okitegeera ne bagaba bantumye mu ntwale gye babantumye nga motoka mulimu mameka mu motoka mwaddemu abasirikale babiri abasajja bali mu uniform nga tebali mu uniform balina pistol balina n'emmundu ennene ne bantwala obantuusiza mu motoka ewasula motozi era wennyini we twasooka omusanga nga bangamba tova mu motoka n'oyo yiga Sharifu nga nsigala mu motoka na yiga Sharifu nga bangamba beera awo nga bagenda wali full figure bamaze otutuusa nga balookinga emmotoka oba bayogera biki simanyi naye mba ndi awo nga full figure yimukajja nga nze nno ndabira mu mmire ey'emmaaso nga bagamba yiga Sharifu yimukawo yiga Sharifu yali atudde kuba yali aninanye mabega mu motoka nga full figure akola ki atuula bwe yatuula banteeka ku mpingu nga yingidde banteeka ku mpingu nga balaga tuvaawo okitegeera nga basiba emmotoka nga banduukingira munda ne full figure nga ayina emmundu wano full figure nga atandika okunkuba pistol nga atandika okunkuba mumanyira onvuma simanya biki nze ndirevozo nze ndi mwana muto so akulana ne full figure nabadde nsobola omusamba kuba amagulu tegabadde masibe samu desired n'ekikonde n'ekimu natandika okunkuba nankuba muno nansika enviiri zino nga woziraba nazisika yabadde ayagala zimalako ku mutwe kuno nga ndi mu mmotoka nkuba abantu bonna balaba ab'okusula motozi kuba babadde bayitirivu abasirikale nga balaba bali mabega mmotoka bakutte emmundu okitegeera natandika okunkuba ndowooza abasirikale nabo bagenza olaba kikoze eki kisusse omusirikale najja nanzijjako empingu n'ensamba enzijja ababoda ne bakuŋŋaana awo ababoda bakuŋŋaanye nanfulumya wabweru era nga nkuba nkutte enviiri kuba yanywezeza enviiri nga sina ngeri gye nkola ki gye mwejjako yazikutudde zonna ku mutwe enviiri zange zonna zizo zakunyuse kuva ku mutwe kwennyini nali ndi awo recently yabba essimu ne bamukwata ne bamutwala ku poliisi ekibiina ne bankubira amasimu okuva ku DPC nti omwana waali wanabba essimu tukoze tutya ne mbagamba si omwana wange first born wange ali mu ssomero international school taliiwo wa myaka 10 n'emeka taliiwo kakati abeera mu boarding school ne bawummula babeera tebaliiwo waka kakati oyo wange yaani esina mwana kuba nabennyamba tekuli mwana abeera out kiro kakati oyo yaani abyesi ababoda ne bajja ne bamukwata kwesimatula nenziruka nengenda mu nyumba neibawo waliwo geti gye nayingidde na buyingizi omukyala nangamba beera awo tuula awo nentuula awo naye nga era mbalaba mu katuli ka geti bakyannondoola bannoonya saagala kumanyira siri maama wera siri muzaala sisizaala mume afuna omulago yesako kubanga namusanga akola bintu ng'alinga Mary Bat bwe natuuse ku poliisi okweripotinga nagenze ku poliisi ey'omu Kizungu bwe natuuse mu Kizungu mbagamba nze kulopa musango nga mbabuuliranga buli kimu ekyabadde nga bangamba naye tetugenda kukolako tugenda kusindikawa Kibuye munnange oli engeri gy'abeera mu State House kuba yankubya ngamba sinawe nsobola muwaabira
sina kyensobola mukola yava mu State House wa mu 7 nga ndi mu motoka bedda nkuba ngamba nze ndi mukozi wa government tona osobola kumpaabira tona na kisobola kunkola niwe ngamba nti kati kujjawo nga tewali amanyi nsobola okukubuzaawo oba okukuba essasi n'ofa okitegeera nengenda ku poliisi nagenze olaba poliisi bakuba amasimu nentya nenziruka paka we nagenze ewaka ewange era namusanga kwa music kwa Mary paka ngaza tanjagala nga bampana yanga banvuma naye ne simwa time era samufaako samuyombesa kati lumumba ndiye kayunga nga ngenzo kwa nalemera ku stage paka saa monana nga banguze nga ye MC nga kwali akola nyimba za Mary paka natagala ngende ku stage in fact nani simba no kusimbula ninga driver ngesimbula kati gwe nani nsimbula promoter najja na negayiria ne mugamba mwala lemede ku stage kanze kangende saa monana ngenda kuyimbira Butebe abantu bafuna nga bwanvuma nansa ono kunsa omwete ko nengana kati mbandi awo nengende wa Pastor Siraji we nasango gogwala ne gwagala okumanyira abasirikale bamba bodyguard bambali bamukuba bali bagenda mukuba mbagamba muwache kati nekiswala nemubuza nayo mvumiranga kibamubuza jani form of village muina deal yona dimwakola muina negotiation yona muina business yona church bagatto tankengo movement kubanga nze nali simwatakinga ko simuddangamu simukwano gwange sitambula naye si business partner wange wabula ne mu campaign mona mwanda bako naye kitegeza si friend wange okitegeera bamutya ekibye nagenzawo era banganye okunyamba bangamye mboledde tulina ayinawo omusango mbu yatuwabira government etunoonya okitegeera full figure namu sasa wadde kufuna chance emubuuza nti onkubira ki naye akedde ku machana ngamba nze nti muyita maama full figure mbadde muwe ekitiibwa ngera maama kuba nyina videos ze ng'agamba ndi mwana we naye mbadde mutwalanga maama wa industry naye ye kennyini alaga abantu nti ni maama we ebintu bino bijja ne bitusomooza mu bulamu bwe tuyitamu wano mwana bako kisaache ng'afudde wavaayo mwana n'agamba nti kisaache yakuzaala mumujjukira tetumanyi gye yabulira ng'alaga okala n'ebintu bya kisaache nsobola okufa wano onajja n'asumbu abaana bange kifuuka ekyonzira kubanga omuzadde omukazi yagaba omwana kifuuka ekyonzira mu famire yange oyo n'akali n'ebintu by'omwana wange nze njagala aveyo aleete kitawe nenzala ekyo ekyonzira kintu kitono nnyo nga yani asasula nali awo ku New York sipapa yantwalawo kukaya saloon nze simanyi saloon ziri ku New York ziriwo bbiri ngenda nga sipapa wali asala enjala twagenda nga olwa Sam nze sipapa yantwa kati asobola kunsasulira enviiri era natuukawo nembaga sipapa nangamba yingira Jennifer bakukola enviiri nembaga mba temwina tinti wa yero temunkolako njagala wa yero piwa yero nemangamba tumina tulatula ne bantuuzaawo nga ne yero tebamwina kati sipapa ali asimba kwa sipapa asobola n'okukolawo n'akolawo enviiri enjala nebituuka mu miliyoni 5 sipapa ye yampita n'antwalawo Chumi asobola okuntwalawo oyo asobola okumbira mwani mundabeko ne Chumi nga tukola bizinesi obanga ntamba naye nkugambe nali namuleka nga bw'ogamba nti omwana yeeyiiya omanyi full figure ndiko amaanyi mangi nina emikwano mingi full figure ali mu kututiisatiisa siri nze nzekka waliwo n'abaana essaawa zino bali mu kuliira ku nsiko waliwo Dr. Sefco waliwo Benson waliwo bamweyana waliwo ne Frank abaho naye nze njagala bwenkanya kuba essaawa zino yankubye ennyindo zivaamu omusaayi no problem nja mwetondera mu kooti tewali buzibu nja kumwetondera okitegeera wano wembeera ewakampangisa bupangisa sikyasobola genda ku mulimu kukola nga ndi mweno mbeera yanswazizza okitegeera abasirikale be abajja okunkwata bankwatiriranga bankwata ku mabeere bakola ki okitegeera full figure wabanga mukozi wa government nga ddala wa government eragira kukola bino byemulagira okukola kuba n'amagulu sisobola ttambula okitegeera sisobola kutambula nze nandi mukulumizibwa naye yakola ebintu ekisooka byaloga tebikwatagana yanyo omwenge abeera out ababa batamidde nze sinywa mwenge bo abeera batamidde ne boogera ebigambo nga tebigattako mujjako interview ng'ayogera kino ayogera kino nga kyo mama nge simwenyumirizaamu talina kyangasiza wadde yanzaala oyo kifulufiga kiikako okwogera mu woozi kiikako okuwagira mu 7 bwe yavudde awo nagenza otuuka ku saidi nga bamunoonya dda alina akafaananyi ng'agamba nti President Museveni ali eno munda ye full figure nze kyenyinza okugamba nti essaawa zino abantu bamukoowa nze ande mbadde natuukako ne time nenjagala nveeyo ngambe ensi nti full figure si maama wange kuba nafiirwa omulimu ogwa MC nga comedian kuba nze nali nzanyanga ku stage ne buli wotuuka ku stage bakukuba nekyokukola nekikubula ekikuleesa okukola gwe vaayo muwala wa full figure because nze aliko amasanya nze wakabi nze trendinga katama aba ayagala okusekamu ayogera ku full figure nze mulungi nze trendinga nze muwala wa Museveni
nze muwabuzi wa president kitegeera nenevuma lwaki nakera ku machana njigamba nti ensi Fulufiga ye mama wange ne Fulufiga yenga akera ku machana agamba nti mwana wa president Museveni yazala Fulufiga ngakera nagamba nti sister wange Natasha sister we president Museveni ali akyeganyeko president Museveni ali akyeganyeko Natasha ali akyeganyeko batonda banaye Natasha ali akyeganyeko oba tomulaba nange yavuddeyo n'agamba muze namuvuma ngedda ne Mary Bata tavumangako ku Fulufiga namugenzi olaba ng'agaziyiza ensonga atandise ziteekamu abantu ayagala kunkyayisa so sandifuddeyo nnyo yensonga ati nkugambye nti nali mmulese nga yeeyiya mu linnya lyange mu by'emirembe walampuddeko nga nziziza omusango oba nga nzibya ekintu nze nnyina omukisa nti abantu banjagala ate naye agamba alina omukisa talina mukisa ate kino kye yakoze kugenda muggwererako ddala atutiisatiisa atukubira amasimu poliisi etunoonya yavudde n'agamba ffe tuvuma president Museveni aleete empingu ze twamuteekako oba alina obukakafu nti twamusa n'omuyiriza n'engoye bw'agamba azeeta engoye ze twayuza wano waliwo kamera ezisinga ezize we twali ekisookera ddala bwe yajja wano mba neetondera nagamba nze ntidde okugendawo nengenda wani mu mmotoka bwe natuuka mu mmotoka nangamba mami nemugana yo nvumiranga ki wavudde wano jjo n'otandika okunvuma onvumiranga ki nangamba naye mami naawe nze mba noonya kontenti nemugamba noonya kontenti ng'onvuma nti nkwesibako nkunoonyezako ennya ekyo kyekyanjijjako wayi n'omukuba yes saamukubye namugayanga tompulya eyo omugwi w'ensimbu nemugamba oyogedde ki wamukunyuddeko enviiri omuntamiivu nanga tombola nankola bati olikokola naggulayo emmotoka mbu afulume kwe kumukwata bwe nti ki ng'omuntu esaati nangamba tombola nammwe omuntu kyakola ki Museveni ekikadde nze ekintu ekikwatagana ku Museveni ne muwoozi nfa naawe ate nja kufanamu I'm telling you n'akasemba yaga yesikayo kenyini natwesikako nadduka n'agenda okitegeera Fulufiga alina obuyinza kubavuma president Museveni ajja abakwate naye ng'omuvuma yatugambye mbu bamusindise nze sivumangako ku president Museveni sivumangako ku Bobi Wine nkulidde ku gavumenti ya president Museveni n'essomero lye nasomerako liri Gomba nga uniform ya yellow bw'abanga kituufu akola mu state house ng'akolera gavumenti erina abasirikale gavumenti erina ekkomera yalivuddeyo n'ankwata n'angamba nkugalidde wano okitegeera paka nga tufunye ensalawo entuufu nga babigambye mujje tubapimeko yunifoomu sente naziwaddeyo mu kimu kiwadde mweteza yunifoomu baligenze tukamu nga kampani yaggaddewo bitunulanga emmembe ya pi naye neewuunyiza Fulufiga bulijjo abantu bagamba Fulufiga obwongo bwe bubuukabuuka nga nkiwakanya leero nakizudde bwongo bunafu kasita obeera nga tofumintiriza ate yavuddeyo n'avuma bakadaama ande ffe famire zaffe zirina bakadaama mulekerawo okutwasamiranga n'okutusaba obuyambi ate nga muvuma Uganda nga naffe mutuvuma eyo naye Museveni yafugayo lwaki sente muziina twavuddeyo nga twogera lwaki avuma bakadaama mbu bakadaama bamala emyaka emeka nga tebabakozeseza simaya biki nga wamanyaawe mula kadaama ye muntu asembayo okutegeera ku nsi atya kadaama akola emyaka 4 nga takoze sex omuntu yenna olaba ne wiribalo bagikola bateeka mu girisi naye kadaama oba ku muntu amala emyaka 2 nga takoze sex kitegeeza n'obwongo bukutte ayisi waawumba gwe wabitegera otya tagendangayo ndi muntu mukazi manyi kibayita sex okola sex obeera refreshment omubiri gwonna gwonna obeera sex obeera ofiringa kiringa nandalekalekanga kadaama akola sex kadaama bamutungira oguteeteeyi gwa fuuti 8 wale nandalekalekanga kadaama ayambala mini walayo kadaama ayambala mini walayo kadaama akola serefiyo noba video ng'ali mu ntebe nandalekalekanga kadaama tatuula mu sofa set bituula eribiriira eri ku njegere bamala kuba kadeka nakapittu okulya emmere bira nefiseewo bimala kujulya bakama walayeko kadaama atudde n'omuwalabu nti tulya mmere abaana ne bavaayo ne balwanirira bakadaama ande ffe bakadaama batubeezaawo nze waliwo lwembeera omulwadde nga sirina ssente nimpositinga kadaama nankwatibwa ekisa nampeereza ssente ani alina ssente ku ebyo bikweze mu mwezi kadaama naye Museveni yafugayo bebe nyini mubeera ku ssimu nga bitukabirira munyambe banjijemu ensigo maama waawe ensula mutoyi mu nziza Uganda bagenda kunzita bannange ani yakutwala bikumba we bityo nga bigenda babyambaza uniform ya pitu baby class bigenda mulayini nga bikumba bisibye nanansense nene ebimonde nga biri mulayini babyambaza uniform
esimu yange yabuze badde mpya bakajingulira ya $1,200,000 iPhone. Passport yange yabuze, visa card yange ya banka yabuze. Kitegeera ngenda bijjawa. Njagala ve asasule ebintu ebyo, asasule n'eddwaliro, asasule n'obulamu bwange. Chumi ekisinga okunyiiza recently bankubiranga Chumi ya bisimu. Kati nze bena tambula ebyange obankola ki? Olusi mbeera ewange mu office yange abantu bajja. Tubanje omwana we yali mmere senge zizino kasatu kama ti mwana waffe twamuleka. Ekintu ekyo ne kinpaliriza okwetamwa.